tuwangule seno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi nwanya okulwana okulungi olugendo lutuusizza okukkiriza nkukuumye ekisigaddeyo enterekeddwa engule ey'obutuukirivu mukama waffe gyali mpeera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabikaako tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi obukaba obwenzi kola ya setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuula empisa ze twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe tuviire ensi eno tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi nwanya okulwana okulungi olugendo lutuusizza okukkiriza nkukuumye ekisigaddeyo enterekeddwa engule ey'obutuukirivu mukama waffe gyali mpeera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabikaako tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi mukwano gwange era puroguramu eno sanso okulaba okubanga kwoli era okuwulirizira ngala puroguramu eno mukama yeebazibwe atusobosezza okubanga tujja n'olunaku lwaleero okusobola okuba nga tuyiga ekigambo kye ng'eyo olw'ekisa kye bwe kiri era kubanga tutandika puroguramu yaffe naye tugenda sooka n'okusaba tuke tweyongereyo n'enteekateeka ez'olunaku olwaleero katuweeyo okusaba tutandike puroguramu yaffe ey'olwaleero katonda waffe atagga otukwebaza kubanga otukuumye olw'ekisa kyo n'okutugabirira twayazola okutuluŋŋamya okutuyigiriza ekigambo kyo tugenda kuyiga tusaba omwoyo w'amazima atuluŋŋamya era tuyigirize kuba yesu kristo omulokozi waffe mukwano gwange alaba puroguramu eno tugenda kuba nga tubaako bye tuyiga olunaku olwaleero nonkubadde oyinza okuba olaba ebya covid ku lutimba awo naye nga leero si bye tugenda okukoonako oba oli awo tugenda kubaako bye tukoonako ebyenjawulo olunaku olwaleero era nga mu studio za Moon TV leero sirimu nzekka namu ne mukwano gwange gwe tugenda okuba nga tubaako bye twogerako ebyenjawulo ku puroguramu eno ekyogero ky'olunaku olwaleero kiriko ekinyusiza oba omutwe ogugamba nti bannabbi ab'obulimba ensonga enkulu naye nga tulina kutandika kubanga tugenda mu maaso eyo n'ebigambo enjagala tukulembezeeko nga tutandika puroguramu eno byenjagala tube nga tulaba ku butimba awo ng'era bwe tuze tuba nga tukozesa ebyawandiikibwa n'okuyiga okw'enjawulo nga tuyiga ebigambo
ekigambo kya Katonda. Tugenda kubanga tugenda ku lutimbe soke tubeeko bye tutandika nabyo tuke tweyongereyo ne programu yaffe. Katugende ku lutimbe tutandike. Pozi nzenga ntakera mbagamba malaika abasatu betuze tuyigako entakera bamalayika abasatu asooka okubina owokusatu yobaka butujja tubuulira abantu bakatonda entakera bamalayika abasatu bamalayika abasatu betuze tuyigako era nga yekinsi kyobubaka buno betuze tubabuulira bwenze ngamba bulira entakera bamalayika bana basatu yenjiri ya Katonda oba ekigambo kya Katonda kyetulina okubanga tufuna mu kisa kino ekisembayo. Malayika asooka tuze tuyiga entakera nti yagamba mute Katonda muwe ekitiibwa ekisa ky'omusango gwe kituuse omusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo ez'amazzi. Malayika okubiri n'atugamba nti kigudde Babuloni ng'atugamba atulabula Babuloni because Babuloni means confusion. Era wewe tusome mu kitabo kya Abefeso 5:11 tulabanga agamba nti Mukama tugamba obutassa kimu na bikola bya kizikiza ng'ayogera ku Babuloni naye ate tulaba Babuloni kuba kutabuka is not order. Bible tulabanga etugamba nti Katonda si wa kutabuka but is God of order, not God of confusion. Nga mu kanisa zonna ez'abatukuvu bwekityo nti Katonda enteekateeka ye yakubanga tulina enteekateeka ennungi ekigambo kya Katonda ate nga tewaliwo kutabuka oba okubanga tewaliwo nteekateeka ya Katonda nnungi nga Babuloni kigattamu obulimba n'amazima kibayita Babuloni oba confusion okutabuka. So ojja kulaba ebintu bingi tuze tuyigako waneeno abantu abasinga tumujja kulusanga muntu nga bulya bulimba bwereere jasanga omuntu nga alina ebirungi byayogerako ku bya Katonda naye ng'ate oba wekennenyeza n'okuba tooki mu nkola ze ate mwana wattu nga setaani gwaweereza oba nga akola nkola ya kuweereza setaani mu linnya lya Katonda. So omulembe guno gwe tulimu nga Isaaya essula ey'okuna n'okukira wansi ng'agamba nti abakazi 7 baleekwata ku musajja omu abakazi 7 yiga makanisa gonna obukristaayo abayita abakristaayo naye nga bagamba nti leka tulye emmere yaffe omusajja gwegenda okukwata kwa Yesu Kristo beyita bakristians naye nga balya mmere yaabwe bambala ebyambalo byabwe naye nga beyita bakristaayo okujjako ekivume paganism naye nga obukaafiiri bwe bufumbekedde mu bukristaayo obwakakyo kano mu kyambalo ky'okubagamba nti batya Katonda kibula nti programu eno omulamo gwayo omukulu era ekigendera kyayo kyakulaba nga abantu bazibulwa amaaso ku bubi oba ku bulimba n'enkoza setaani ezigenda mu maaso mu nsi. Tugende ku lutimbe twongere tulabe ebigambo bino tusome ebyandika bino bitonotono ate tulyoka tweyongereyo n'ekyokwega kyaffe nga n'omugenyi waffe ne programu gye tugenda okuba nga tulako Sword of Professor Ministry tusinziramu okuweereza ebigambo bino nga era we mubinza okubiraba akabonero ako bamalayika basatu Seventh Day Remnant Adventist Protestants mpozi erinnya tulikozesa okulaga omusana gwe tubuulira nga tuli ba Protestant tuli ba Adventist abalunaku olw'omusanvu balindira Mukama waffe okujja kwa ate era nga ekifo ekitundu kwaba basigalawo okulaba nga tukola omulimu gwa Katonda okubunyisa amazima ge mu nsi enejjudde ekizikiza. Bannabbi ababulimba false prophets betugenda okuyigako olunaku olwaleero tugenda kubanga twongera okubikoonako mu bugazi si lwaleero kalakwa ne Tuesday ezinaddako kwa sababu tumanyi programu yaffe gye tutera okuyiga eyo bonnabbi endala ne bannabbi ababulimba tugenda bakoonangako buli Tuesday n'ebirala bingi by'okwongera okulaba. Bannabbi ababulimba ebyandikibwa bino bitono nnyo tulyoke tutandike mu Amos 3:7 Bible egamba surely the Lord God will do nothing Mukama taliko kyalikola but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Okujja nga bikuidde abaweereza be bannabbi ebyama bye tewali kigenda baawo mu nsi nga Mukama talimaze kiraga kazibe zino endwadde zitulabako COVID-19 n'ebirala biringa ebyo Mukama yabiragulako dda nti bigenda kubaawo ng'agamba endwadde zigenda kubeerawo enkambwe n'ebirala ebiringa ebyo. Bannabbi bangi bazze boogera abo bulimba ate n'abamazima ate nga tulaba byonna byogedde bituukirira. Endwadde ezaayogerwako era tuziraba mu kisa kino zitandise era weeziri zigulumbya amawanga naye ffe abantu ba Katonda tetulya birwadde byadde bizze tusigala tuli banywevu era tuli bagumu nti ebyo byonna byalagulwa byakubeerawo naye ffe tuli ku kigambo kimu kyakukola mulimu gwa Katonda ate era Mukama atukuma mu nsi eno embi mu mitawaana emiyitirivu ye n'atuyisaamu abantu be okulaba nga tugiyitamu olw'ekisa kye. Mukama tagenda kubaako kyakola oba nsi kuzikirira oba kine nga amaze kubikula bannabbi ekyama kye ne bannabbi ababulimba bannabbi baba tugambako dda ba Yeremiya
tibagenda goloka bayisaya baba tugambako dda Yesu Kristo nyini nakamwake yabogerako Paulo yabogerako tewaliwo kipya wansi wenju wala kyokka kye tulina okukola kye kiriwa Mukama atugamba nti muli babalabira ku bibala byabwe by their fruits you shall know them Petero ekyokubiremu abirimu mu Bible kyebidagamba nti kubanga siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu naye abantu bayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwati bakiddwako omwoyo omutukuvu so tulaba abantu bangi aboogera oboolyawo nga tebakwatiddwako omwoyo omutukuvu si abasseeko okubanga balaga ekigambo kya Katonda ne boogera endowooza ezaabwe n'ebigambo ebyabwe naye nga Mukama si yabirimu era tali mabega wa bintu ebyo so programu eno nga tugenda okutandika ngayo mulabe ku lutimbe ebigambo bino kansoma ekyandikwa kino ekisingako ekisembayo Bible egamba Petero ekyokubiri 1:19 ng'agamba nti era ekisinga obunywevu tulina ekigambo ekikakafu ennyo eky'obunnabbi mukola bulungi okukiwulira ekyo nga ettabazi yakira mu kifo ekyekizikiza okutuusa obudde bwe bulikya emunyenyekesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe tulina ekigambo ekikakafu eky'obunnabbi tujja kuva ku lutimbe tusooke tukomeko katono nnyo tulyoke tutandike ate n'omugenyi waffe agenda kubanga abeeyanjula mpozi ate nawe kweyanjula tulina obugambo ebikakafu by'obunnabbi bye mbagambyeko baganda bange abawuliza era bala programu eno ebigambo bino eby'obunnabbi bikakafu nnyo nnyini ddala tebirimba naye ate buli omu avaayo n'agamba nti ndi nnabbi buli omu avaayo n'agamba nti nze mutuufu buli omu avaayo n'alaga endowooza ye n'akugamba nti yewa amazima naye nga ate ekituufu mu byonna bannabbi ba bulimba naye nga sinagenda wala nnyo muganda wange nja kumuwa kazindala soke yeyanjuleko musoke mumutegeere ate tulyoke tweyongereyo mu programu yaffe nga bwegenda okutambula akadde sebo mbalamusizaako abatuwuliriza mu Mukama waffe Yesu Kristo nsiimye olw'enteekateeka za Munu TV n'empeereza eno gye batuwadde okujja okulabula ensi amazima amanya mpitibwa Saamu Kakande Junior oba mutabanyi w'omusumba Nabbi Samuel Kakande ow'okubiri sebo webali nnyo bali ddala weewaawo mpozi ekindesiza mukwano gwaffe ono kubanga abako byatubuulirako ebyo ku bannabbi ab'obulimba setulina kigendera kyagamba nti tuze nnyo ku exposinga naye kulabula bantu olw'ebyo ebigenda mu maaso kubanga tuze tulaba abantu ab'enjawulo nga bakompleni nga bamu babbiddwa abala balimbiddwa abala ate ekisinga obukulu mu byonna abantu babula bagenda mu kuzikirira oba oliawo okubbibwa si ekintu nebadde ekinyusa ekikulu kubanga n'ababbi batubba bulijjo abatemu bajja ne batemula ne bakutwala ebintu byaffe naye ekikulu mu byonna omuntu abba bibiri abba obulamu obwakaakano n'abukutwalako ebyobugagga byo ate namala n'akutwalako n'obulamu butagenda kuggwawo abantu bangi babuze lwa bannabbi ba bulimba so mu kiseera ekifaanako bwe kiti kyenvudde njagadde nnyo muganda waffe ono agenda kuba nga atubulyako ebimu ku byabannabbi b'obulimba enkola zaabwe n'ebiro ebinga ebyo tongera kuzitegeera ate Tuesday ejja tugenda kuba n'essaawa namba naye essaawa eyo namba eddakiika 3 aganasooka tugenda kuba nga tuyiga enkola eza charismatic movement origin ya charismatic movement evaawa nja kubanga mbiraga ku lutimbe byenjo soosa ate naye ayongereko programu ye nga bwegenda okujja olunaku olwaleero kwajja okwongereza naye leero tugenda kuyiga bannabbi b'obulimba wano ngayo tuli mu ggwanga lyaffe Uganda ate ku Tuesday neddako tujja kubanga tutandika okuyiga ku ba charismatic movement ate naye amala ayongereko paati endala tujja kubanga tuyiga bwetyo mpola mpola paka wetunaabanga tumaze okumala ebyo nate yadde bingi naye tunaba tukomye naye nga olw'ekisa kya Katonda muwagire programu eno mugisabire mujongeremu amaanyi mwebaze nnyo n'abaganda ne programu ya TV yaffe Enganzi Moon TV okutuwa omukisa abantu okubanga basobola okubanga beexposinga obulimba abantu okubanga bazuukuka olw'obutazikirira obw'ensi eno mwe tuli katugende mu maaso sebo nzo ogenda mu maaso manyi ffe Abadvent tutandikira mu byawandiikibwa bwe tusinga okugoberera ennyo wabula nja kusoma ekyawandiikibwa mu Yeremiya essula eya 23 olunyiriri lwa 25 ndoke ntandike wagamba we wati mpulidde bannabbi be boogera eby'obulimba mu linnya lyange boogera nti ndoose birituusaawa obulimba mu mitima gyammwe bannabbi be boogera eby'obulimba bwengeza ku muzeeyo wange nze navaayo nenfuka omu Seventh Day Omu Adventist naye tekyali kyangu kyakuvaayo
era saali badde mulamu okutuusa olunaku olwaleero. Naye nja nkugerezeeko Bayibuli etugambye boogera ebyobulimba nti ndoose. Kati muzeeyi wange bw'aba ali mu kanisa eyiye ng'ayagala kuwa omuntu amweko obunnabbi, basinza omusambo oguyitibwa loozi. Ng'okyayikaawo katono nnyo, waliwo enjogera gye bagamba nti amu balimba bulimbi baffere. Balina emisambwa giri esatu, kuliko Johana, Ofelia ne Shuru. Naye ng'omusambo omukulu baguyita loozi. Bo tebagamba praise the Lord, aga praise the Lord. Era wabira mu kanisa yagamba, remember we have different believers. Some of your pastor was told what kind of doing is not there. Now you are here to confirm as Jesus the Lord. Go with the Lord. As Jesus the Lord as work in the Sinam Church of the whole nation. Lozi nakamu ye kati lozo oyo olunaku gwa nasabira abantu ku lunaku lwa Thursday. Ku Wednesday kiro alete ebbafu emyufu ebbafu ng'erimu amazzi. Ebbafu beeramu amazzi n'aleta omuti gwayita omulamula oba oluwanyi nga yagukubye powder nama n'aleta omuzigo omuganda n'abisaamu ekiro ku ssaawa 9 musiga esigiringa eyaka naye ng'atuuza mu bbaafu eno n'agamba nkowoola omusambo oguyitibwa loozi n'avaayo namunga Kakande olunaku olw'enkya mu kanisa ojja kuba omukazi ng'ayambadde ekikofiira ku mutwe nga kimyufu ng'ayambadde gomasi ya green. Omukazi oyo ajja kuba alina omusango mu kkooti y'e Makindye. Kati ye n'abikulwaminga mu mutwe gwe. Bamala oyimba ne batendereza. Nagamba n'omukazi gwe ndaba. Olina omusango mu kkooti gwe nabyo nga Lovinsa. Nawe n'ovaayo nabyo nga oba mwoli muki? Loozi yamugambye kiro. Naama obugoolo kyogedde kituufu. So bogera nti kwegamba bannabbi bano bagenda okwogera ebintu bino olwedde nga sitaani amazubi aba bagambye n'abikulwaminga mu mutwe. Kana Babuli kibaga nti boogera ebyuma nti ndoose ye bwatu bwakola ki bwagamba naye nti nga abasajja beebamu era ntera nnyo okulira baganda bange abampuliza ku TV eno Munu TV nti ebiseera ebisinga bano bannabbi bali mu Kampala bali mu bibuga waki babeera mu bibuga omu abeera ku 2 omulala ku 3 omulala ku 4 kakati era naye ndaba bali mu katundu kamu beebamu era biseera ebisinga buli naku nali nkyali wa muzeeyi buli naku za mwezi 4 buli mwezi basinkana ku kilabu etwa Casablanca ewandegeya era ne batuula owokubiri n'atuula wano owokusatu kate owokubiri ye nannyini mutwe. In fact ng'okyalikaawo katono nnyo waliwo omukyala muyita Kasemerere Grace omumanyi omukyala oyo nako obutambi bwe naye ebigambo byogedde lwaki ngamba nti okubikootinga ku kubyongerezaako yagamba nti abasumba bano tebeebaka benoonya ekiro ne basisinkana Casablanca kilabu basisinkanira era gwali omwaka 2000 mwaka gwali gwa 2017 omwezi gwali gwa mukaaga naku mwezi nga 4 nali sinaba kuva kwa navayo nga 7 omwezi gw'omusanvu kati omwaka 2017 kati omwezi gw'omukaaga nga 4 bali bamaze okumala okulamaga abali abinna mugongo tugenda Casablanca kilabu tata agamba watambulanga naye tata yegwa era antendese nga bukyakola nkola ki nkiraba ate nga nkimanyi nga kinjigiriza kakati tusinkana nga bwe tulaba pastor yiga watendese jengo ne Ssenyonga atendese owuwe mama mulaba ekwantero mulaba yamutwala California namutendeka namutwala ne San Francisco yakosa luzungu lwe first class English nene eji yasomera Ssenyonga kwa Ssenyonga ali mukozi wa balabye kubo mu office ya balabye kubo balabye kubo afalese akoze effort wali ku satu afira mu accident wa kakati Ssenyonga ali mu kusoma yali weru ngaso kwa yakola mu office yabalabye kubo ne mukadde semu yakola ko ne Ssenyonga kati Ssenyonga ayiga oluzungu ano mu Uganda kyasiza okwogera oluzungu basumba kati muzeeyi yetamanyi kati muzeeyi yesenkulu mandwa kwezituula agamba Ssenyonga ati wangi ku KPC tulinawo ekkanisa bakita watoto church ne ku 2 nawe ekkanisa nze Kakande Ssenyonga ye eri ku 3 Ssenyonga 2 gattako 3 ofuna mmeka 5 namwe agenda ogifule home of P5 P5 bweva Ssenyonga amalo kikola amukolera essomero tata akolera Ssenyonga esweta code high school liseta mukono essomero baita code bali kubana akalango mitwala 5 mwana kwera mu Kisulu
baita code high school nenga okulikola okuliteekayo bakoze omusajja ayitibwa Mugaga Kijambu bamuzala mpereebwe na mmere Kijambu akola saddaaka asoma ekyawandiikibwa ekiri mu Zaburi ya 5:4 nti saddaaka ey'omwoyo ogw'eddembe gye nkuwa ggwe Ssennyonga webaza erinnya lya Kakande kubanga ddungi bebaza Kakande bonna ajjawo erinnya lya Yesu natikawo eryoli niwaba omusajja omusajja mala ali kunnya era ye bamugamba munnange tosibange ttaayi nga sigambye tasiba ttaayi olobeko nga asibye ttaayi ngamba Bujingo wakumandi mulanga asibye ttaayi kakati nze linda wakatono nnyo abasajja baneeno ntero balabanga tebakwatagana berangira bannabbi abobulimba kwanda Ssennyonga ayita bano bannabbi abobulimba aluka n'okugamba ngera balaga entaana masigule yali agiraze kakati lwaki era kyatwaka ntufuna confusion ffe ng'abaana kuba nasenga wange nakakande Jennifer adda ku taata y'omu mama yaki y'omu kati senga nakakande adduka ewa taata adduka emisota kuba taata twagenda Canada omwaka 2008 taata bamutegeeza omusambu awulije javavavange Canada yafa 1994 mutavavavanga tugenda ku ntaana ye vavavanga agamba taata kakande gende e Uganda oyambale suuti ya bulu kumala emyaka 10 ojja kuba n'amaanyi esuuti ya bulu katalina sente zigula suuti ddala kakati waafuna esuuti eyo omwaka 2017 mwezi gwali gwa 8 nga 19 agweddalu esuuti eweddeko ki amaanyi waga nti agudde agende butabika kakati bamugamba okuzala abaana abategerekeko kutazala bizolo genda olabe omwana oba mugandawo kati nakakande kwe kudduka gwa Ssennyonga ate nga bebaki bebamu Ssennyonga kuzimbya senga nakakande amaka ekatooke oba muntamu n'ogwa mu kyoto kati bali asajja kati ojasanga Serwadda yakulira abalokole mu ggwanga lyonna Serwadda yali mu Advent bambatiza Kabula Soke SDA era omusumba Matayo Kintu wa Busunju district ye yali omukuba Dinkoni nga banyekani Serwadda Bujinga adduka wa Serwadda adduka ne mutabanyi wani adduka ne mutabanyi wa Serwadda kati Bujingo Serwadda alangirira eggwanga bajja bakebera amazzi kakandi gagabira abantu bajje wa muzeeyi kambuzemu okatono Serwadda kino ekintu takiriimu ye ali Serwadda Serwadda yali ku mazima Serwadda aganze ndi mu Advent n'enkyanonya ku ssente akyali ku kashi kakati Serwadda agenda akebera amazzi kakandi gagabira abantu olwo Bujingo yamuli kumpi bakebera amazzi tata anyiiganya agamba atuma akasajja akatakabbire kampi akamukuuma genda ompitira omuvubuka ayitibwa Bujingo ajje wa taata bagenda ku ddwaliro lya Kitebi Health Center bafunayo ekintu ekimu ekyakina okukola saddaaka eyo gye tula placenta kino ekyabakyala bakifuna bakikozesa emizizo gye baali baagala amugamba genda oweereze yalina Bujingo nakuweereza mu side Busoga region tanakola muno kanisa era Bujingo takola lukungana lwonna Kiryandongo atwala Busoga region manya ensonga lwaki amuwa amugamba nti Bujingo nkuwa amaanyi okusinza omusambo oguyitibwa Rose Bujingo tosibange ttaayi nga sigambye abantu bategeeze nti Katonda akusindise mu nsonda nnyo eza Kampala ensonda nnyo eza Kampala ebeera ntaana era wabaasa bagamba nti Mukama yansindika eri abalokole n'abatali balokole mu nsonda nnyo eza Kampala akitegedde akikubire mu ngalo oba otegedde ki tewali kubanga tolina kyomanyi era ettaka era bagamba gino tata yagambe ga Bujingo gino tegeeza abantu ettaka siriryo ne kanisa siyiyo era Bujingo najja nagaba abantu mukazi wange wulira kino n'abaana bange n'abasinza bange ettaka ekkanisa egeno zimba ku Kananirandi y'abantu n'ettaka Kananirandi siryange nga Bujingo ate siri abantu akitegedde akikubire mu ngalo oba otegedde ki era awe ekimu eky'ekumi buli nnaku z'omwezi 18 buli mwezi avuga emmotoka Sahara UAV 1011 ate ekimu eky'ekumi wa muzeeyi kwegamba nga tukyaliko katono nnyo enkulungo y'abannabbi bano bonna amaanyi kabaka waabwe oba Senkulumandwa kwatojja kugamba nti kabona waba kabona Senkulumandwa
kugamba manda okuzana kwezitula yagabirako abalala yagabirako ki era bwe kanisa jwata tabanako church Holy City Church ya Brazaloni Brazaloni yali muvunuzi wa tamaka 2014 era Brazaloni muganda wa wono omusajja gota Bishop Raja Sebuchuna ni Success FM muganda we baganda ba Nabbi Loisi yali mukakitange yajja n'omunagano oli John Ebire kubanga kinagera ko nti ekanisa Nabbi Kakandi mwabeera yali ya Loisi Anelis yali ya Nabbi John Ebire Buwa yali omunagana yajja ne Loisi yali akola mu Lubiri na Eggana najja ke Uganda Nabbi kabaka buyatuuka wano ngagenda asabira abantu akola ki bawona bategeza omukulembeze gwanga Amini waliwo omusajja za awonya abantu ate nga Amini alina omulogo bamwitanga Ddiba kati ya Amini agende mulaga wonya abali bakole ki bawone omunagana agaana bwagana basisinkana n'omulogo bayitanga Ddiba bwe basisinkana obayita ku State Square waliwo omusajja bakutanga Jedda nga okwata ku motoka bwoti okuva ku saawa mpaka saawa ya kawungezi oboji wangu munagana najjaawo olumwana olwo asanga taata nga ye emmotoka ya mulemi asuna adungu taata yagala agende n'omunagana oli agende gyagenda obuli enji ng'amuyimbira kwekwegatako kayanja nina Mutebi basisinkanaawo kati omunagana bwe yagaana okuwola ki okusabira abantu baatekawo ennaku ez'okufa omunagana n'omulogo Ddiba omunawamu n'ennaku mmeka 3 ennaku zaala 3 omunagana teyafa omulogo naganja kuswala wa Amini kangende gaba ku mazzi ne teddogo omusajja wakitafudde ba mwena ku 7 gatuke gaba kati kwaliba bwati yagwe bugwansi nafa kati onati okumutta adduka dewa ewaabwe Ghana kwe kuleka Bible emyufu n'agamba taata ntisoma Yohana 10:16 nti wasigadde ekiseera kino ne mundaba ne waleba we ekiseera kakandi nodamu nonda kubanga tinze ngenda namulekera Bible namulekera omusalaba lwe luyimba lwayimba omusalaba gulimu ebisigalidde akwata nnyo omusalaba gulimu ebisigalidde bya Nabbi John Ebuwa era bagamba bayimba oluyimba lw'ekkanisa nga tanaba kujja lwe lusooka yali kabaka mu nsi y'e Ghana n'aleka obugagga n'ebitiibwa bye najja mu Uganda n'aleeta omusalaba olw'enjiri yeeyo ey'ekitiibwa temuli Yesu musalaba oluyimba bali mu kanisa teruyimbwa nga tanaba kujja lwe lusooka Senkumanda nakola ki nayingira kati wade ngajiri emisambo 3 Yohana Ofeira ne Shuru kuliko egigabo obugagga kuliko emibbi ngojja mu kanisa ne bakuba kuliko minister omu yali minister w'ebyettaka minister kakantata agula ettaka side ze Masaka Kasensero minister w'ebyettaka agamba abantu badde ku ttaka lyabwe kakandi bakyazanyira ku bantu nawanika omukono nasoma kyandika kyali mu Isaya 5:9 laba omukono gwa kane teguyimpa wadde n'okuyinza kutaza kulokola so n'okutuuka tekumugali n'obutali butuukirivu bwa minisita oyo bawudde minisita oyo ne kakandewe empapula nazibba omusala guyitibwa Johana nabbe empapula z'ettaka eza minisita ez'obuyigirize minisita yagenda okuddamu okwesimba okuwa ebupi bw'ekayunga talina buyigirize n'akaaba koti nesalawo egende gye yasomera nga bayakola ki yayitirayo kakati ojasanga omusambo egimu gigaba oluzaalo gyabadde omukazi wali eri bwogenda kayunga bugeri waliwo bayita emayanga azaala abaana 6 kale n'abaana 43 ng'okyalikawo katono nnyo waliwo omwana omukazi eyazaala abaana 2 n'agamba kakandi yamugamba omuwa kanisa omulala wuwe oyo omuwala ne saa zino kanisa yaffe ya SDA Church yemulabirira yali omusudani yali kanisa yaffe ya gundi wali eri bweyogerere SDA era omwana yazaala abaana 2 abazaalira mu ggwaliro lya wali eri ng'ogende kayongerera bayitawo batya naye ekibuuzibwa abaana bombi akyabalina oba bonna baafa bwe yazaala ng'owuwe yazaala abaana 2 omwana omu gwali mukonkome kubanga ne guddukirawo omusawo n'amugamba ona kyozadde nesinza kiggama kuba wazze bwomu nti ye omwana mulala yali talina waafuuyisiza amatu mazibe
era amala wiki 2 nga tayonka tanawaliza kumuyisa kola ki kujonka twali mugundi nga tugenze Nambole mwaka 2018 omwana namulabako yazala bana ameka babiri kanisa newereza emitwalo 6 zimuyambeko natana nakubesuna gati omwana omulala yazze dda kujenkola ki jendi kubanga era yamuga omwana omu kanisa omu yewuwo kitegeeza ono teyali mwana waddala neno nyamaya nafa kuba yagamba wale kino kyajja nekimukwata ku bwongo namutugira mu kitooke yali baddenga owuwe kali munasigalirawo kati olwokwasa ekyama nabulako wakola ki wabeera tamala gatambula omukyala kubaga bwe nayogera nga Saamu ali tebankole ki tebanzite kubanga basajja batemu naye Bayibuli etugamba nti amazima kali bafuula ab'eddembe so abasajja abo ngokyalikawo katono nnyo njala kugamba batuwuliriza aba programu eno baganda bange ne bannyinaze programu eno yakubazibula maaso abantu bangi batadde nnyo trust mu bine mpozi tajojja bule bantu abamu wawo omuntu omu gwe nawulira nga bakwata omusumba yiga ebiseera ebyo nga bamugamba nti afunyisiza omuwala embuto olubuto bikiwetye byakyakenyuma mutwala mu kooti naye omuwala yagamba nti oba bagamba yiga luminati nze tebinkwatako ekikulu byenjagala abimpa abantu abamu balina mentality eyo era akyamba oleka ebigambo bino tebigenda kuyamba muntu atayagala kuteregeera mazima bigenda kuyamba omuntu ayagala otegeera amazima abantu bangi bagenda kubanga bawulira ebigambo bino eno naye nga ateeka bukyayi nga we nali yogera kwano ku musajja ono kubali bebisiyaga njogera ku musajja ono Kanja Robert Makumbi Bishop Makumbi omuntu omu nyumba ku WhatsApp nagamba nti mbuto tumanyira pastor bishop waffe ngomanga tafuddeyo nnyo nenga bishop ngata navayo kukayana kubanga omuntu baba kuwayiriza mwana wa muntu baba kuwayiriza uvayo nogamba nti gundi yansibye kama tugembuzi kituufu nobanga tofuddeyo kugagana ate endigayo nevayo ne teina na kyemanyi so ku nsonga zino oyogedde ku bantu mpolidde ngo okwana ku Namutebi Namutebi wowo mukyalo ligwe gambe Kashemere Grace in fact Tuesday jja nja kugezaho kuleeta obutambi obwo akwaleyo sibutegese buteekako naye Kashemere Grace yagamba nti Namutebi awo bakakanda kayanja amaanyi nedase Namutebi yegatta nabo yofuna n'amaanyi y'omu yagabana ku ngoye za Nabbi John ebiri ebuwa era Kayanja Robert yambala kinagana kwa nawuli abamu bagira bambala abamu batwakanda weya muzeyi yasigaza underwear emyufu Kayanja n'atwala ekiki tata yakola ensobi nti yeye yalowooza banna abagabirako obugabizi ki ngoye bambaleko natamanya nti buli gwe baawa olugoye essaawe yatwala amaanyi bwakutunuulira mu maaso go mu kanisa teri kuzibiriza maaso bwakutunira mu maaso go mukanya n'omusambo oguyitibwa loozi kakati tegeeza negundi biri obwagwa yali asamira yali kabaka eggana luli balita weebu kakati bwakutunira mu maaso atandika okusoma ebintu bijjamu nebyewandika muki mu lulimi lwonna gwe gundi ovudde kaseese nakutegeera ng'akulabe bulabi kyova olaba nti bw'obeera eri n'omwogerako n'ojja mu kanisa nga wamwogerako nga bijja biri naye nga bannabbi baki babulimba ndiyo omulenzi omu ewuwe omulenzi ogwa era nze Saamu Kakande Junior era enanga muntu yeno naye tujja giraba obulala kasita ekikulu akyogedde yeeyo kakati naffe okuzaala okuffe tekwali kwangu kubanga maama yagenda w'omusajja wa Katonda agenzi bamusabire atunde amatooke ge bulungi ku mudaala bwe yatuukayo omusajja Katonda n'amugamba Yesu nannuŋŋamiza nga gwe mukyala wange omutuufu azaala omwana asooka Nambidde Ziranta abeerawo atandika okulaba obuntu musajja Katonda bwakola aye nafumbirwakyo tasiiba waka tasula waka nyomanyi gyasula newobuuza endiga teri muntu amanyi wasula musumba wa lwalo nogenda n'omubuuzaako Nabbi Kakande wasula tewamanyi teri muntu amanyi okujjako nze nsobola okumanya naye omusumba waba alwadde ogenda n'omulabako omuntu omu agendeko emuyenga tankiruzolidde alabe nti wana akusobola okutuukabuka ewaka kali we yagenda egundi webamutwala mu ddwaliro yamala ebbanga obamutwala mu ddwaliro yamala wiikisi 2 ebutabika nali mazufuuka omwadibwe nti bansanga abasirikale abali bankuma bansanga mu camp meeting Makerere banga tata we yagudde eddalu nti kirabika
mwalina okumuzayo Canada owajjajja vavavanga bwe bamuzayo Canada yawa obunambi ku nsi ya San Francisco ntenja kugwa mu garden yemu San Francisco n'emu ennyonyi Bill Jet ennyonyi ezo zibe nga zimuyambako mu mirimu gye ane ennyonyi ezi Bill kati ennyonyi ezo ze baamuwa ne bamuteeka mu ne bamutwala e Canada wajja vavanga wano mu Uganda weziri weziri zasuuza sente nga gende Namboole zizikunkumula sente agenda akasuka ebidondi bya sente ku mabaati ng'agende Namboole kakati ennyonyi ezo zamutwala San Francisco e Canada n'atolawo omusenyu ku malalo gw'Oliver Bavanga n'anuuna bwe yanuuna n'adda engulu bwe yakoma we Uganda yasanga kampuni ya Denevo nga manager yeddiza sente zaki za kampuni oyo n'amugjawo yafa n'asanga Samuna ayigula kampuni ya Samuna yiye no manager abumugjawo kati yamuga kati kasawuti nako kati ayimba mu kanisa ayimba gospel ewaka kandi jasabira jayimbira kampuni yagimugjako kakati naye oyo ebyobugaga bingi muno mu Uganda byalinamu ayina ebyobugagga kwamba demanyi muko bya kampuni ya Mugati yasoka n'aba ne kampuni ya Hot Loaf eyo nejja omuliro nekyagijjese omuliro n'asooka asirika n'agulayo ya Denevu kati manager n'eddiza sente nga amaze okugweddalu balowooza yafa bwe yakomawo n'ategeka nti abalabe bange maze okukola ki okubakolako waliwo n'omuvuunuzi we kanakola kalina eddoboozi ettono akavuunuzi nako ne kafiira mu biseera ebyo kafa akakalowoozi akatono now you're in emergency section kafa kali kamwefulidde nako anti kagenda w'omukazi ayitibwa Kayizire Mary oli ewekanyanya omukazi ayambala ebyeru kubugedde TV oyo omukazi n'amuga jangu obenga onvunuulira naye kakanda akola atya okusuula omuntu ekigwo kamubuulira sayansi akola ki abeerawo bw'akomawo Adamu afuuka nabbi ategeera naye ne kafa bwe kamala okufa n'akola olukuŋŋaana nga 27 na 28 mwezi gwa 10 n'ogw'omwaka 2017 n'akola olukuŋŋaana e Namboole yayita mu Kampala bakwatanga kabina kamusajja Katonda ng'owonna olwo abasanyusi abalabe bakoze ki abawangudde era kukyavanga bannaye baganda bange aba puroguramu eno ebyama bingi nnyo ebikyali mubega olutimbe ate nga byetaaga okutegeerwa ekikulu mu byonna kwe kutegeera amaanyi agabakuba ebigone biringa ebyo gavaawo mpozi kamaleko ekigambo kino genda noonye mu Bayibuli naddala mpya kuba endagaano enkadde manyo gange byali by'abaana ba Isirayiri empya onoonyezeewo okyandikibwa kimu Yesu nga kuba omuntu w'ekigwo omuntu azze mu kanisa kumusabira alina ebizibu bye azze kumuggyako mitawaana naye ate n'avaawo nga yeeziribanga mu ttaka n'omukuba kigo ne yeevulunga bwevulunzi agenda anyirira ate kati bakitegedde kati abakyala mu kanisa zeezo bagenda bambaddemu ne leegi nange ntera kubanga bamanyi nja kuggwayo ekigwo kitegeeza ogenda oli mulamu ate sitaani n'omusanga eri ne bikwambalira eyo nange kye neewuunya lwaki eyagudde ziringa zino zigundi zikwaya za gundi kwaya ziyimba buli kiseera zigwa ebigwo ate nga zisitudde mu maanyi mwenyenyini nga omusumba yetagwa ku bigwo kubanga bonna be bamu naye wawuuba ekooti bwati byonna kwaya nekkirira ku ttaka kakati balina ati waabwe ate kati awuuba omukono oyo aba mulala kakati ate ye muzeeyi akwata ku pule eyabbire abe naye kati afungulako ekooti katono bwati n'agamba remember you have different believers olwanyiga ku switch kiri kijja kimwambale bwe kimala omwaba n'oba weeyitaani akukuba ekigwo olwamaze okukwata ku switch ye ekigeza gundi ya bbiri ogwa tagijjamu ate asaba mpira tegenda kutuka mwolanga mpuno buli bugagga bwange nti sente toziryanga zibeerawo bweri kaddiwa nejjamu ebituli emyaka mingi era kati yakaddiwa erimu ebituli era yali amaze okuntendeka nga ntute n'omusajja oli ayitibwa Bisaka obusobozi ebunyolo twagenda nga Bisaka aweziza emyaka gyali 64 nga tugenzeeyo aga nti ono ye mwana gwe njagala okuwa amaanyi ngenda Bisaka akola byakoze nkomawo mu kanisa muzeeyi abuuka agende San Francisco naku lwa Saturday nsigaza abantu mu kanisa mbasabira bagwe ebigo mu kanisa naye waweerezaamuko neta akola bubi taleta butambi obwo bwetega nti maze fuka omu advent tegedde amazima ate yalowooza nti kentegedde gana amazima mpoza biseera bye yayita nakola TV
Ete nakola TV nenge bimatatu mazo bilita nangamba nti kati era iwe namafuko mu advent yampita mwana wange jangu nandaga sente nankuwadde ani nankuwadde company ekola tiles eta gudu okwekaza Jerusalem sale ne gudu wile ezene nankuwadde bia nandaga isenge company zili bili nagati agiyo ezo sente aba advent bavu nze nkwadde sente owereze gwanga kwegamba abantu bano bamanyi nti nabo be bakola bikyamu era amazima bagamanyi era muzeyi amazima agamanyi ddala bayibuli nagitegedde agimanyi nala mu mutwe agimanyi najjamu ennyiriri zokka ezisaba ekimu ekyekumi eziwaana ye kyekyokka ate ng'okyaliko katono okumanya abasajja bano banabbi babulimba nnyo bwetudda mu ndagaano enkadde basajja bakooti bayibuli baga nti ebintu by'endagaano enkadde byavaawo tuli mu kisa yesu yabikomerera n'ekimu ekyekumi kyo tebakikomerera ewaabwe balina ekimu ekyekumi ekyokubiri era singa okwata ebbaasa ye abasabireyo singa okwata ebbaasa era nabbi kakana otekamuko siringi 7 n'ojjamuko omwana nga alwadde okule panado wa 2 omwana tawona ozanyire ku kituufu kya Katonda era atera nnyo soma ekyanika ekiri mu Yokaana ng'asaba ensimbi Yokaana essula 10 n'ennyonyi olusooka paka ku Lwokuna awo okuzimbira n'asaba sente kati basondako omwaka 2015 bawa lipoota nga wano Uganda alina billions eza sente 91 cash money nenga sente z'abantu zababyeko ate naye bw'aba asabira abantu wali eri yesitabawo ye nga ye wabawo ekimwambala bwadda yewaka ng'atuula ku TV aga nga nagabye sente isimono namuwadde naye nga yeebuuzaganya yedaki yekaneyeka banaye nga kyali Katonda kisebo teyanziza nnyo ebigambo naye baganda bange ba programu eno obudde bwo yebugenda otugira kwa tusigaza eddakiika ntono nnyo naye nina ebigambo byenjagadde okusomako kubanga okwongeza ku bigambo bya muganda waffe oyo bw'oba osumiridde ebyandikibwa bino byonna bayibuli ng'etunnyonnyola ku njigiza y'abannabbi ab'obulimba bannabbi ab'obulimba ebigambo byabwe bibeera eimu yabyo okusanyusa abantu gyekisooka kukyamula abantu ekyokubiri kubafunamu kimu bibiri ng'oli ayogedde ku kya ssente kyobalaba naye abantu baba bababuulira njiri yakubalaga nti mugenda kufuna mugenda kugaggawala visa kizibu osanga amakanisa ago kyobalaba nti bakuŋŋaanya nti omukatuliki jangu omulokole jangu omusiraamu jangu omuadventi jangu mwenamwena mujje tubasabire naye bayibuli si bwetu bwekola yesu kristo yatugamba nti musooke munonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukivu ebirala tukabibongereko tusooka kunoonya obugagga mu Katonda bayibuli osoma mu kitabo kya Isaaya ngero 8 28 olunyi lwa 9 bayibuli egamba nti akyusa okutuuka obutawulira etteeka lya Katonda n'okusaba kwe kuba kwa muzizo tumanye ebibiina byonna bana abayita bannabbi abayita abantu okubasabira bonna bannabbi ba bulimba tebakkiriza mpisa za Katonda ne bagamba nti ate bantu mujje tusabe Katonda abawe byonna bimwagala Katonda takola bwatyo Katonda omulimu gwe gwakubanga afa ku baana baba in fact nabatamwagala bafaako naye tetuyinza genda eri Katonda tumusaba birungi bye nga tuganye okukola byayagala Katonda bwe tubanga tugenda gyali ayagala buulize kutambula ku kigambo kye bwe tugana okukola empisa za Katonda tetuyinza kufuna bugagga kuva eri Katonda sitaani nonkubadde Katonda ensi ye n'okujjula kwayo naye sitaani ng'egiyawamba ensi eno era nga Mukama agenda okugulejja n'ensi empya so ebintu ebiri mu nsi muno bya kibi tereza kubyagala n'abikkuta n'abinonya n'abifuna naye abantu abasinga nga muganda waffe wayogedde bamanyi amazima ga Katonda bannabbi ababulimba bayiga bakakande baserwadda n'abala bonna omutume Ddewe Maganja byo omukazi omukadde obukadde 2 ono wahawole ghost simanyi TV kubanga omusajja oyo yagamba mbu bannabbi tebabeera baavu ate tebalaba bantu baavu agamba yazaala abalongo ne bagenda kuola olunaku yazaala eminye 2 era naye ekimu ekyokumi akiwa wa muzeeyi waliwo yenna Ddewe Maganjo Semakula bonna era amanyi yagabawo gonna n'emmolwa gye nali nvuga jipu UH527 yagivuga Deo kwa muzeeyi bwe namala okuvaayo nanzijako buli kimu n'abiwa munne Semakula kakati ekikulu mu byo ekitegeeza mu byonna buli muntu bannabona ate Nabi Bright onali ku Ntebe Road nnyo
kubanga light yo lyali wali wansi masanafu yambuka oti mu kiko mwenye oyambuka goti ku wisdom kusomero ali awo mu kiko oyatwala esuuti ya mzee gye yambala mwaka 2 oyo atero kuba ku TV na TV ali mu suuti ya mzee enjeru yambala nga 2 ugomba abera mu njeru esuuti ye yali ya mzee era na yamanya gajjawo wa mzee oyaja ne bujingo okuwa ekimwe ekye10 light mu kiko mwennyini kugamba ono ye senkagale wabona aha era Nabi Bright otuuka okuliko ekipande kya muzeeyi nekya Nabi Bright era kuliko saba kabona wabakabona Nabi Sam Kakande kiri kukuba ekifaananyi kinene kumpi n'omuvule nja kumala kyetegereza kuliko saba kabona bakabona Nabi Sam Kakande so abasajja si kubavumirira ate twagala nabo bakyusa abalala bangi kubanga singa ngokyalekano akatono nnyo abantu mbalizo gamba lwaki mwogera ebyama by'abantu abo naye kamaleka ekigambo kino open sin rebuke it openly abantu bano babbi abantu mu kyere bakoze bena byakoze ng'ensi yonna eraba so toyinza kugamba nti omuntu akoze ekibinga buli omu alaba atodde mu kyama omunenye abalala tebajja kuyigirako abantu basinga kyobalaba nti nze ntera nnyo ne bana bayimba ennyimba bayimba gospel naye kizibu nnyo osanga omuntu ayimba gospel nga kukyusa mutima ndaba abasajja bali batandise okuyimba gospel alinga ali mukumaga yadde baati bali ku musingi mufu nga babugembe ba Judith babiri naye nolaba ennyimba zibayimba kakati za bivulu za biduula temulimu yadde omwoyo temuli yadde akayinza okukuyamba nti okwatibwe ku mutima wabula bugagga biki kubanga bye banoonya byokka ekisengena okwewunyisa omwaka 2015 emmotoka z'abakulu kooki baziggala bakulu kooki ezaali zigenda e Sudan nemanyi lwaki baziggala nga nanyini waazo musajja wa Katonda yalira mu kanisa n'ayimya n'agamba the word accident comes on the word of accident when the car cause fuel or oil it can cause accident muzeeyi wayi nanyini bakulu kooki emmotoka zeeyirundugula ekiko ku luguudo lw'e Sudan ne bazigoba nazikyusa amanya ziriko pokopoko executive coach kati yali ayogera ku saddaaka olagenda ite kyawandika kiri mu Zaburi ya 5:4 olunyiriri lw'omukaaga saddaaka ey'omwoyo ogw'eddembe jemba wammwe nga gyawoli emmotoka zeeyirunga era bakulu coach tezikyaliyo nenga ye musajja kana takyusa kabenja ako n'akakyusa abantu ne bawona so sikuvumirira basajja oba muzeeyi Bible etugamba nti omwana akyabeera wala nekita ebigambo ebyo bakoowolo okuleka enkola zaabwe ez'enkyamu kubanga balaba era programu eno batuukako Bible etugamba mu Ezekiel essula y'e12 omwana w'omuntu weeteeketeeka ebintu bemwanguseebo sitookusenguka misana bonga balaba nasenguka misana namwe musenguka emisana otegeeze ensi nti nze bujingo nyimide ku bigere byange nayo kana ne Teddy nabika kandi yanga atwabukane n'omukazi kubanga yamugamba yamungandungamya ku makaga ayo ne byekikulukutu nabbi yagamba bujingo Bible egamu yamusomera mu engero essula y'e13 olunyirwa 20 tambula n'abantu abalina amagezi talina amagezi atosenguka emisana nga bakola ki balaba nage navuge emotoka kuluza nagaba ne muyingize engoyi zange nazimbe na mayumba olubiri kabushenga yamuguzaawo ani yazimba bujingo je yateko ono omugole kakati olyazadde n'abaana ekikoyongera kubagatta buki bugasi oyongera kola ki era amakanisa gawula abafumbo singa mugendo nga mugenze muli bafumbo mwawukana kuba oli alimu emizimu kakati taata baganda bange senyonga nkimanyi nti muwulira programs baziwulira baziraba TV eno y'amaanyi era mbasaba senyonga nayogera naye maaso ku maaso nalesa obukadde 6 omutume wali omusajja mukwano gwange Tom Mugerwe Mutundwe era yaganze ni mwadi kusabiti wabayo okusinza kusande bakusinza wa Tom Mugerwe Mutundwe naganze ni mu advent kakati Tom Mugerwa ngeno mu research waliwe yangamba ni kitufu waliwe yangamba kusanda abagoba yo mugende wawe yangamba ko sansi kula kusinza tujja kira wako kunadaka uwe cha Tom Mugerwa nemba sabatanda samujeni ndi mulamu mukama ansaasidde nti waliwo omukyala mama wange mwagala nnyo amberedde wunyo misezi sebunjo alisi sali sayize tuleeyo mwebaza nti mukyuke mutunulira abantu munakyuka singa muntu omwakyuka zengule zikutikirwa muki mugulu be muliddeko mulidde ensi mukitegeeza ate bakyuka ne badde likato baleta abantu bangi ba Katonda affe wakisa agenda tubeera so
nsaba mukama waffe Yesu nti tugenda kujja ababuuza Munu TV tugenda kujja mpola mpola mubuuze ebibuuzo nga tuwanga tuyige temweraliikirira Yesu yatukuma tutambula misana ng'ensekola ki eraba leke si tugibulira maki amazima Bible eganti maleka mukama sisiro kwetolaba mutya n'abalokola so manyi mukumi w'amagye mukumi wa poliisi ne baza mukwano gwange Jeno Sale Musale yampa omukisa ku radio ekirya Ndongo tuweereza era nansiima era kinti bawulira so naye mutumiddeko nnyo n'ekyemaani wange Seganga ankuma Katulebe Joseph namwe nkwebaza nti muntubeereddewo buli kimu so baganda bange ekanisa y'amazima ya SDA Church ne sifena osanga oli ate nga n'ebikola byakola ki totunulira mwana w'omuntu wetunuulire gwaggwe ng'onoonyi wakabaka bwaki obw'omugulu pozi tujja kubanga mundi ogutandikirawo mundi ogunaddako weewaawo Uganda Phone tujja kuligadde Bisamu Kakande Junior mutabani w'omusumba na Bisamu Kakande Senior sebo tuyanze pozi mukama bakulembere abakuume yatandikirawo Tuesday Sabiti ngenda kubeerawo nze kennyini ku Tuesday kumacha tujja kwa tukomawo kutongera maaso ne program ya feno nsabira bonna abalina emitawaana mukama bajjanja mukadde wange mwami bali mutajjo ngenda kubanga kubirako nga mpudde mu studio waneeno n'abala bonna mbatumiddeko abakukuuma n'abala bonna boli nabo n'emikwano gyaffe gyonna mbatumiddeko sijja kubamalayo mukama bakuume sigadde ze kingi Paulo ndi muweereza mu Steward of Ministry mukama bakuume mbeere bulungi